Ekutusibwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ekibuga kyonna singa banaaba bakimaliriza ne bateekamu ebintu ebyo awo tujja kumanya nti oba oli awo ekitongole ekimu ku byo kikoze emirimu. Olwaleero obunafu bungi nnyo mu bitongole naddala ebya gavumenti. Ebitongole bino bwe tutabyogereko oba oli awo tebijja kukola mirimu gyabyo gye biteekeddwa kukola. Nti abavunaanyizibwa ku nguudo mwe abatakoppako nti jjaamu mungi, mwe abatakoppako nti tulina kweyisa bwe tuti mwabaaki. So bayinza okuba bye bakoppa kati nga birabika nti baba bateekateeka okututeera ebitaala ku buli wamu. Ebitaala biyinza okuba nga bikola naye era bannayuganda bakyavuga basirikale. Emmotoka ne bwepaakinga ebitaala byo ne bwe bibaawo oli asobola obbikuba. Tukyavuga basirikale. Oli kusalamu TV otimbo lw'emirembe Kigudde na even drive stress free nze na figure box na nyinga tedula professor majegere bitale ebyo biraba bipya binaatera okulabika nga byaka wanera wabadde wakwata nnyo ng'oyambuka kanjo kya ng'ogenda Kira Road Police ng'odde Kampala oba ng'osigala wano wennyini Kamwokya. MTN momo gye twongera okujjukiza nti momo nga momo ekkolera ekintu kimu. Sasula school fees ensimbi z'omwana wo z'ogenda okuwaayo ku ssomero ziweeyo nga oyita ku momo ebisigadde byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Nako lwaleero bitongole bya gavumenti bw'otunuulira enkola gye bikolamu emirimu gyabyo sometimes oba ebiseera ebisinga obungi ebeera yagadibe ngalye. Oli bwakwata ku luguudo ne lutaggwa. Ono bwagamba nti byanjigiriza ogenda okulaba nga tulaba ebituli ebirimu. Ono bwagamba nti kubala bantu ogenda okulaba nga ono bwaga nti kufulumya ndagamuntu ogenda okulanga okutwojja kumute kuli buzibu ki obuleeta ebitongole bya gavumenti okunafuwa. Bwetto bwe tuli ndi Kamwokya wano era nga bulijjo embeera bweri omunafu ali era tulaba street ogiraba. Street bw'oba ogiraba etambula. Abatambula batambula bakola bali mirimo mwebali abava mirimo nabo mbalaba mwebali. Boda badde akakadde kalamba sajja kutte emitwalo n'agiwaayo. So batto bwe tuli olunaku lwaleero tuli Kamwokya wano bitongole bunafu bitongole kukola. Gwe olowooza ki nga gwali eyo era atulaba sofa nkwebazabaza nti webale nnyo street eno ebaako abantu ab'enjawulo bangi nnyo nnyini ddala sofa bw'olaba abakuumaddembe n'abalala bonna street eno bagibeerako. Abavuzi ba boda n'abalala bagibeerako. Ebitongole bya gavumenti simanyi oba ggwe bikuweerezanga bw'olina okuweerezebwa. Oli otya? Ndi bulungi ssebo. Obulamu bweyagala? Obulamu ssebo. Erinnya? Erinnya Katongole Francis. Katongole Francis nsanso okulaba. Yes ssebo. Emirimu gyo gitambula gitya? Emirimu gyange gitambudde bubi nnyo. Lwaki gitambudde bubi? Gavumenti etegese. Gavumenti tebategese. Kafa ba boda. Ebitongole bya gavumenti lwaki binafuye mu kuweereza mu buweereza? Bakulembeze kweremeza ku bufuzi. Bakulembeze kweremeza ku bufuzi. Bakulembeze kweremeza ku bufuzi. Tukoze tutya embeera ekyuke mu kuba bw'otunuulira nammwe mu ntambula temuli bulungi. Ogenda okulaba nti ebyamafuta embeera mbi. Ogenda okulaba nti security ebyokwerinda nti embeera mbi. Tukoze tutya? Akati ebintu ebisinga byonna ontuukiriza nti kyoliddeko nolekereko n'abalala nabo bagezeeko kubanga gwe si gwabeera Katonda w'ensi. Buli kimu kubeerako ekiseera kyakyo. Novaayo ekiseera kyo kiba kyaliko kati so kati saa zino embeera gye tulimu buli omu yeeya bweyi yalabike ng'afunira abewako ekyokulya naye nga ye embeera gye tulimu mbi nnyo nnungi. Tebatutegese kati nga ffe entambula zaffe zino. Babaggyako ko akasente wano omwali mu Kira Road babawaayo ki? Byonna gali malya ga nsimbi abantu nabo bitegere bya gavumenti. Kati naye yali azze tegerawo kasente ke yamala okuyoola yagenda. Yakita yamala okuyoola nti nga bwe bitegeera naawe kati yamala okikuba. Batugamba nti babasalirako ku pamiti byali bigambo. Lwaki tebasala ku mafuta osinga osala pamiti?
lwali tebasala ku mafuta amafuta vipa mugula 5,600 nga 7 5,600 lwaki wabanga bali bagala batwagaliza fa boda boda lwaki tebagamba nti boda boda amafuta tugasasule 3,500 tusasule omusolo ne pameti byonna byakulya ssente bagala pameti bakole ssente ate nga vule tukola babanyunyunta bunyunyusi naye nga abandi kitadde kuba omulanga tugukubirani omulanga gwenkuba nze nandisabye nnyo gavumenti eno nerowooza ku muntu wa wansi baleke kwerowoleza nti bo ngawe bali eyo ngawe bakuba amasuuti balina bokookulya naffe awansi naffe tuba kituluma okubanga fe abasasula omusolo naye tugufunyeemu kati siza kubanga nze sasula omusolo gwe nga nsasula musolo nga mpita luguudo lwa binnya batulowoozeko fe abantu ba wansi n'amalwaliro bagateekemu eddagala Sebo tuyanzege abali nnyo webalire ddala ekigambo okiwulidde tuli mu nkola ya bitongole bwoba ogitunuulidde gwe nga ggwe ekulabikira etyera ekola etya ekitongole kyo mwoli ekitongole kikuweereza ekitongole kirina okuweereza ddala kikuweereza oba wetto bwe tuli olwaleero tugende nti katuyiteko wano ku street eno ate ndyoke ndabe bannaffe abalala ndabanga mutenza ggulu ayagala okutonnyamuko eyinza okuba egenda kutonnyamu naye nga tuli ffenna lunaku olwaleero wano ekamooca wenage nti nja kugwawo tulabe emirimu abakakkalabya batetenkanya sofa nakugambye nti bw'otunuulira abantu nga batambula olabira ddala nga tuli mu kisaazi n'olaba olinga emirembe ayina mingi n'ogamba emirembe nga mingi kyo kikyo naye olw'okuba n'emirembe emingi ebiseera ebisinga obungi biba bizibu ogenda okulanga oli bizibu bingi byalina ebimubonyabonya bingi laba nnono waaseno ebizibu ebibonyabonya abantu bingi sofa naye nga nkwabaza nti webale nnyo ng'ofunye envi ng'okyali muto oli otya taata obulamu buli butya erinnya lyegwani Serugendo Nelson nsanso okukulabako emirimu gigamba ki mirimo mpola ovugira wange oyina enfuufu vugira kyebando ene waffe mu kisalosalo mu kyebanda erisa n'ebirala ku kaguudo kali akatanaggwa stage kyawo bagiyita kyebando stage stage eriwa wano nga awaali stage gundi ya bodaboda ewamawejje we yali wenyini mu nsooba oli emirimu gikutambulira gitya mpola olwaliro twogera ku bitongole bya gavumenti empeereza yaabyo ebitongole bya gavumenti olowooza lwaki binafuwa ne bitatuweereza bulungi gwe naawe olina ekitongole mwogwa pamiti tofuna ebitongole bya gavumenti kiki ekibinafuya bantu oba ffe tutategeera mirimu gyabwe ffe tutategeera emirimu gyabwe lwaki kati gwe tobitegeera bye bakola anti katera kutegeera bamala bikuyigiriza kati omuntu ayina okuwa pamiti aba ayina kuyigiriza ki okuyigiriza ebyenguudo obubonero buli kimu kyonna kikwatagana ne pamiti abasajja abaabala abantu wabawulidde nga bagamba nti bakola ensobi mu basonyiwe gwe baali bakubala bambala naye ebirala sibimanyi ekyo nakyo kitongole kya gavumenti tukoze tutya ebitongole biddemu amaanyi era namwe mulina biwa amaanyi ng'abantu sebo bale nnyo bakaki bw'olina eri ababodaboda bodaboda kale mulimo mulungi kubanga gutubeezezaako gwe gutukuziza sebo tweyanziza kale baba webale nnyo webalire ddala ndooza omukulu omulaba sajja bali mu conversation yaabwe ya kwetokota mama gonja nze bulwenzija wano tunyumya nenyumirwa era otuwemboze ennungi lwewasemba yali ani sanyusa okulaba mama gonja tuli ffenna ndi kamooca olunaku olwaleero wenzize empaya gye tuwayamu musiraamu nkwagadde salaamu aleikum oli bulungi mbuuzaako nze bigenda bitya mwebityo boyi wange ndaba oweddemu amaanyi omanyi olwaleero nkedde ne ŋŋamba nti abantu mu Uganda nga batambula kisaazisaazi olaba omuntu ng'atambula ng'atalina gy'alaga ng'atalina kyazzaako kiki embeera lwaki etukubye nnyo okutuuka awo mbeera
lwaki etukubye okutuuka awo gavumenti teyakiseetinga bulungi nga nsi endala bwe ziseetinga ebyazo katugeze abasomako batero basomesaako ku Libya seera bya Libya Gaddafi ye president nze nafuna omukisa n'engendayo ng'alina n'ensi eya wansi mu ttaka ekibuga wansi eyo kuba batugamba hisitole watugamba nti n'omwana ali mu lubuto yali alina okupulaninga ng'alina n'akawunti mu banka ekitali ku ffe tulinga abatali mu nsi yaffe naye tetulina kyakukola. Erinnya ani ono Yewumalu Nsereko nga bulijjo. Nsereko Umaru Nsereko era tuli ku bitongole bya gavumenti olwaleero kiki ekibinafuyiza okutuuka okulema okukolera bannayuganda? Ekinafuyiza ebitongole ebyo pointi esooka ebitongole byennyini byebyeryamu olukwe lwaki nti we baba baleese pulojekiti yonna woba okikuttemu nti katugenze nti nze akikwasaganya gogirimu Umaru mba njagala nenkolaki nensooka nendiisa abange so nga mu nsi endala Nsereko n'anoonya Sebuliba anoonya Busuulwa obamala okulya olyoka ojjukire osaavinga ensi oli mutuufu ekyonooneka so nga ensi yaffe ffenna tuba tulina okukyebeereramu naye abasinga obungi baagala nnyo ate n'ekyokubiri kwekyo tulina gye tuyita waliwo kye tuyita income inequality kati omwavu n'omugagga kati nze Nsereko wemba omwavu omugagga wabanga yakwasaganyiza pulojekiti eyo nze aba tandabawo aba tayagala kumanya waba wakundabawo waba mpadde ngo akalimu ngaako sigenda kususa mitwalo 2 naye nga tegayina kye gajja kukola pulojekiti eri mu buwumbi naye gwakuwaako emitwalo 2 ng'ate kuliko n'okwarashinga omuntu gala nobanga olinga atali mu ggwanga lyo kyebava beetuga oba olya osanga omuntu yeetuze kati ensonga eyo baba balina okwebeereramu nga gavumenti ffe kye tugisaba nga ffe kaŋŋambe nga nsi omuntu tuyeyita bantu ba wansi omuntu wa wansi Nsereko ono kiba kyetaaga memba ba paalamenti kuba nsuubira bandabo oba bampulira ne batuteeseza ku nsonga y'okuba nti oba ofunye akalimu ne wabaawo omusaala omuntu gw'alina osuula ne bagamba nti omuntu atilisi atandike ku mitwalo 5 oba 7 minimum wage akusinziira ku mbeera nga bweriwo kuba buli kimu kya bbeeyi okuva ku kibiriiti terikyalayisi kati bwe bakuwa emitwalo 15 ddala oba onoobeereramu otya sobola kubaawo sebo tuyanza ensonga yeeyo. Amina barakallahu fikum obale nnyo omukulu Nsereko Umaru ndooza omulabye bulungi nnyo akugambye nti ekikwatagana ne kyebayita ebitongole kuteekerateekera eggwanga byo biganye ebitongole bya gavumenti lwaki biremereddwa okuteekerateekera bannayuganda n'obuweereza twalabye Wawibosi ng'agamba oba mwagala oba temwagala nsirekulira bye nababala oba byali bifu tulaba UNEB nti abaana tebakoze ebibuuzo naye nga bena bivunaanizibwa ku bo KCC n'ogiranga enafuwa executive director ne bagoba URA n'ogiranga enafuwa omusolo ne bayiriba ebitongole bibadde ki ekyamazzi ne kiyiriba bannayuganda n'amala wiiki nga talina mazzi mu nju amasannyalaze ne gavaako ku makya ne gadda enkya ku makya bitongole biganye kiki oli otya taata assalamu alaykum erinnya yiganze njaggwa nnyo wano manyi muli bagezi nnyo ate ebigambo bye mumpa muyamba eggwanga oli bulungi nava wano Kasasiro owa KCC enankubira naŋŋa naye otuli bubi ne bajja ne bamuyoola si bwe kyali wadde ng'era bayoola mpola mpola banafu ebitongole bya gavumenti biganye okuvaayo n'enkola ey'omuzinzo okuweereza bannayuganda olowooza kiki ekyennyanja kifa mutwe oli ku Salamu TV ogambye eki ekyennyanja kifa mutwe
ebitongole byonna kasa President Museveni yabanga yabyeddiza n'abeera nga yasobola okubeera nti buli kimu ne we kabaka ki nga yalina okuba nga yakeeyemyemu okuba nga yagenda okukaggulawo oba kuggulawo minisitule zonna yazitta. Tewakyali yadde na kintu na kimu kivunaanyizibwa ku minisitule eyateekawo za bwereere. Singa buli kitongole yakireka ne kyetongola ne kiba nga kyetwala omu n'akola egigye yalibadde nga minisitule zonna zikola bulungi emirimu gyazo. Naye kyonna omuntu ogwo omutwe gw'ekyennyanja gwe muzibu gwe gwafa. Ebigambo biwulira bikambwe nnyo. Biringa bya mususeeko wamita simanyi ani omususeeko omusajja ono sajja wano beyagalira wano bannange sajja kiwalata yekivudde mabega kidda mu maaso oli ku Salamu TV kyabwavu teweewandikako bwavu. Museveni yagambye ab'Egindi nti beekuba bokka obwavu. Ab'Ebbuusi ye wabadde emikolo egya independence yasinzidde ku ki yabagambye nti ayise mu makubo alaba teri kiriyo n'abaga obwavu bubanyookako butya nga wendi gavumenti weeri n'abaga obwavu bwammwe enkulaakulana yaffe bw'oyavuwala oyavuwala bibyo bw'eba nkulaakulana gwe ne Mwami Museveni muli kimu. Oli otya ekitundu ekyo teyalondayo ba minisita yebali Busi ya tololo biki byonna n'ababaka bonna gye bali n'abeero sisiri bonna gye bali bayitirivu n'anenya abantu abatuuze. Oli otya gyendi bange erinnya Kizayisa. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Gwolooza mu ndowooza yo kiki ekiganya ebitongole bya gavumenti okutuusa obuweereza ku bantu? Institution za wano zonna tezeetengeredde, tewaliwo yeetengeredde ekola kintu mu butuufu bwakyo. Bw'ogattako obubbi obuli mu ggwanga teriyo kintu kisobola kutambula. Abantu baba babba tebaba mutima gwa ggwanga. Baba balowooza ku famire zaabwe zokka. Kyova olaba nti gavumenti ne bwe ziba zikyuka mulimu abadduka emisinde. Kizibu okusanga omuntu eyali akolera eggwanga ng'adduka. Naye omuntu nga ye yeetunulangako nga ye ayagala abadduka. Bafuna n'obudde n'azimba Germany n'azimba Sweden. Olimu ansa mwozannyira. Wagira ati olugira papa swi nga ye agenda. Tukoze tutya ensi okukyuka nebanga ddala eri ku mulamwa ogw'omuntu. Mu bigambo batugamba bali ku muntu era bwe baali banunula bantu bwe bagamba era ne baleeta emirembe ne bagireetera abantu naye ate tetwetaaya. Tukoze tutya okulanga embeera ekyukamu? Ekibuuzo ombuuzizza kirungi naye kya byabufuzi. Ngenda kikugamba bwe nti Bannayuganda bonna mbakubiriza ebyokulonda bijja mu maaso. Mulekerawo okwetuuma ebibiina nti nze ndi wa CP simanyi ndi wa DP simanyi niki ne batuuka n'okusiba olw'okuba oyambadde t-shirt y'ekibiina kala y'ekibiina n'ogenda mu kkomera. Ffe tuli bantu ba wansi. Tugezeeko kati okulonda abantu b'omulamwa oba avudde mu kibiina ki gw'oba olonda. Leka kudda mu kwoza nti nze awali gundi kyentiikinga awali baasi oba ambuleera oba kiki oba ekisumuluzo tiwentiikinga. Nedda ffe twetunuulire nga ffe bali tujja genda tubasunsulamu mpolampola tusobole okufuna Uganda eyeeyagaza. Tuyanze sajja avuddemu ebigambo ebirungi neyanziza ssebo. Aliwo mutowo agenze kuyiiya ng'enkola y'ennaku zino. Gyendi ssebo babuuzeeko ate sikoowa kubuuza linnya lyo. Amanya n'eddoboozi nze Okot Stephen abangi bammanyi nga Kabuli. Okot Stephen wano ekamwokya buli lwenzijja wano agira n'agaba batunde Uganda bamuweekeezize. Ebitongole mwe tuli birabika ng'ebinafuye mu buweereza. Obuzibu olowooza buvudde wa? Ebitongole byonna tubimenya. N'omenya Bosi, n'omenya Nebu, n'omenya Health, n'omenya Ministry URA, Ministry y'ebyobulamu n'ebeerawo nga ne mu ggwanga mulimu ekirwadde naye nga tennanyega. Okimanyi nti ennakasongola waliyo obulwadde bwakatta abantu 3 naye teri oba ababulina abakwatiddwa 3 naye teri minisitule yavuddeyo nega nti oba bukwata bwe buti kawaali akwata bwati. Obunafu bw'ebitongole buvudde ku ki? Ngenda sooka kwogera ku Ministry of Health. Obunafu tulina bamafiya bangi mu zi ministries. Era ekyo sijja kigamba nti oba nekweka bwe tuddayo emulagaawo we bagamba
ekisaawe bagenda kiteekamu aba Ebola ne guno gwaka temulimu mulwadde wadde omulema yaddomu bakyonoona abantu community mwe yali efunira emirembe exercise biki twasambiranga omupiira kasaawe k'emulago kataka kati abo bamafia we batyo gye bali kati Ministry of Health essaawa zino bajja kugamba nti ekirwadde kirina kasongola sikiriwa naye nga tekiriyo waliyo mafia ayagala okuba ddiiru ye n'olwekyo bwe tudda ku bitongole ebirala omusajja ayogedde wano ekyonnyanja kifa mutwe yayonoona dda gundi institution zonna yazoonoona lwaki nti bazeggyako nga gavumenti olwaleero buli ekintu bwe kibeera under government kiba kikola nga kiri under government nga seriously kiri under government gwe olwaleero tosobola kukola ssomero lyo nga toli government tekisoboka kubanza olwaleero nsobola omuntu owa bulijjo abeera atya n'eddwaliro n'agamba nti nze nina eddwaliro n'alirangano ndiranga eryange eddwaliro nina essomero lyange lisasula bweri terinaba nakola myaka 2 n'ogamba nti lisasula miliyoni goloza omuntu wa bulijjo agendagendawa tamwemu ogenogira oti ogera ebintu ebyo abantu abamu bayinza okuba nga tebawulira bulumi naye kiri so emotional ffe tulina obulumi munda naddala abasomedde ssente ezalayisinga ebiseera ebyo abaana amasomero gali under government n'ogenda wano nti lino somero lya government naye saawa zino ne private ne balangirira n'okulangirira nga gwoli government ne balangirira nti essomero lya mukulwani ali boxer lye lisinze mu Uganda nga lya private lina first grade bisatu ekiri shaming nnyo kuba gavumenti oba toyina kyokoze tukoze tyembere ekyuka embeera yo tulina kwerwanako nga bannayuganda nti gana amasomero ga private nze nganze twala omwana mu gavumenti bw'oba nga owulira oyagala Uganda yo nga yo ensi yo twala omwana mu ssomero lya kuba weegali weegali kyankoze bulungi last year Kolesses yasinga okuperforminga mu senior 4 yes ya performinga naye kati bo kyoloza tebakiraba bakiraba naye gwe lwaki okkiriza omuntu akola eddwaliro ebisinga okunnuma ddwaliro somero ly'obwannannyini omusomesa n'adduka ne ssente z'abaana ne batakola bibuuzo senior 4 saa zino yiina abaana bakola nina mukulu wange ne bamusabye omuntu talina gundi center number wa private taina center number ayagala center number eya Ali Boxer ongamba otya nti ngule uniform ya Ali Boxer tetwabikolako ebyo nga ffe tusoma omuntu bamutwalanga butwazi n'akola registration n'akola P7 oba n'akola senior 4 nekiggwa kati ava ku kikaye SS najja ku kitante nti yo eyina ne najja ne uniform ye ne namanya nti ngenda kukola bibuuzo kati amugattira muli naye ate saa zino ntigula uniform ya kitante kale olowooza tukole ki bubaka ki bw'olina eri eggwanga ku bitongole byalyo tukole tutya bitereremu bakyuseemu omukulembeze nga ye aleme kwogera bwogezi tuleme kwogera bwogezi nti tusanyusa abantu oyogeddeko wanene ekyagone mbu obwavu ani aleeta obwavu teri omuntu aleeta obwavu ali omu kwata abantu banene abayonoona ebintu waliyo abantu abasobola okukolera bannayuganda oba bannansi ne bakola ebintu ne tufuna ebintu services saa zino sukaali ali mu 4,500 alinnya amazzi gwe omuntu wa bulijjo obeera otya nga temulina mazzi nga tegali wano Uganda siga nti galinnya nnyonyi talinnya nnyonyi masannyalaze tegalinnya nnyonyi ne institution zonna wazikwasa contract noga nti Ali Boxer gwoba okulira amawulire ebitongole byonna twabitunda tenda mwabigaba tenda tuyanza tumira mukyalawo bw'otamutumira nva wano olowooza kantumire ku mukyala wange waka n'abaana bange Jamira nkwagala nnyo neyanza egeri tolyo lindabire oli ku Salamu TV otimbe lwa mirembe ndooza embeera ogiraba abasajja boogera ebigambo naye nga bya bulumi kibi nnyo okubanga mu butuufu mukudaala musajja n'ayimirira n'akudaala oba twabala bifu oba biki ekitongole kiba kifa bitongole bya gavumenti lwaki binafuye MTN momo yandeese nze nanyini nga Tedula Professor Majegere kankomewo katono nnyo tovaawo
Ekutusibwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.